aleeta empale n'aziteekaawo pale zaabwe ez'abakazi ez'omuntu nika zine empale ez'omunda aŋŋamba ng'obyo ogenda kwoza ezo empale ne mugamba maama sikkirizibwa kwoza ezo mpale kuba oli maama wange n'aŋŋamba owulidde kye nkugambye ogenda kwoza ezo empale tuli ku mazzi ge tunywa teri yadde ogamba kuba wali tuli bapya banaiba tetubamanyi nti obona amusaba emmere twakajjawo mu kitundu wabaadde akamere kayinga ka muntu gwe bava alongoosa mugenda akagabana ate babiri kyenakola neŋŋamba ono omuto ogenda sooka osigale wano nzije nali manyi nti nvudde mu kyalo nga mponye bintu by'okubonaabona ngera ekindeese kukola nsobole osanyusaako bazadde bange nange naye kyannuma omukadde akondabira ddala nga obulamu bukomye Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola Art for Charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalwa awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Ani atuwonya, ani atulwanira entalo, ani atubudaabuda, ani ayamba nga buli kimu kitulemye. Oyo nno ye Yesu. Twem alive kwe tuyamanya bampita Rima Sam oba Mitanikura Bongo. Buli kadde kyaneeno kyetutuma okukola era kyetujukiza okukola olw'okuba nti twakyeyama kiri kimu kyakuleeta mboozi gwe zolowooza nti tezisoboka. Microphone eno twagisibira nakwana twagitukuza egene ngetuka ku bannaffe abo abalaba nti obulamu tebukyasoboka obulamu bukyankalanye oba abayina gyenvudde kuba ndyagadde okujja ku mitima gyabwe olwo nno enjegere zibasibye zite badde mbataayaye bafune eddembe lyabwe. Sembeza omwana gw'omuzadde alina famire, sembera taata ne maama musembere embozi yino tukikwata empola gyenaggwera osanga tunaba tulina kituyizeemu. La Bongo Charity Foundation makamba fatuma wano tuli mu kuzimba Kamengo tuzimbira abaana bato ab'oku nguudo abanywa ebiragalalagala ne bakuba abantu obutayimbwa bakwata abakazi enjaga mafuta na buli kimu babifuula mmere. Tubayitaka awo ne bakula ebikolobero nga tubalaba ne bakula paka bafukira ddala problems ezikyasinza okubeeza entiisa mu bulamu bwaffe. Nze nno ŋŋamba nti bwe twegatta nze naawe abaana abo tusobola okubayamba nti tubasalidde emisango. Omwana w'emyaka 13 bw'omusanga asse omuntu ani gw'osalira omusango bikusobera tannatuuka kwesalirawo kyakola takimanyi n'atasse omuntu. Kale nno tuli mu kubazimbira ssomero liri Kamengo tubajeewo na tubatwale mu ssomero tubayigize Katonda waffe ebyemikono okutunga kusiga ebifaananyi okwokya ebyuma n'ebirala buli craft yenna naye era basoma okuva mu P1 mpaka mu P7. Tuli mu kuzimba kasomero ka primary school kafoso tukwatirako ngoyita mutu ekifaananyi tukikusiikira ekyengalo tuli bakafulu awo akasenta ako ketujja mu bifaananyi ebyo ketukozesa okuyambako ko bannaffe tukozesa ebitone byaffe okuyambako ko bannaffe mu ngeri emu endala nyowaggulu wabe n'okubulya enjiri ya Kristo. Bw'otuwa ekifaananyi kikusiigira akasente akakivaamu tukateeka ku ssomero ly'abaana bano olwo nno enteekateeka eyo neegenda mu maaso. Gw'alina ekifaananyi kyonna ng'oyagala kikusiigira kituwe
olwo nno sobose obuweereza buno genda mu maaso. Naawe agamba nti nze enjiri y'abaana njiwulira sina kifaananyi nate n'ekimu kyange eky'ekkumi ekyensi kyonna so kituteekamu ne tugula akasawo ka sementi osasula abazimbi n'abalala wabula tulina ne membership card. Bantu bangi nnyo abadde beegomba otweyungako nga Rabonjate Foundation. Kakati kamu n'ekitundu olina omwana si wa ku street wawaka naye weetaaga asome okuva mu P1 paka mu P7 ayige ebyemikono paka ku myaka 18 kadde kamu n'ekitundu osobola ofuna membership card. Abaana bano bagenda kuba mu kisulo mu ndabiri ekyasinza okuba eya waggulu mu mbudaabuda ne mu ntegeke ekyasinza okuba eya waggulu bagenda kuyambibwa. Omwana omufuule mmemba ng'omusasula kadde kamu n'ekitundu tumusomesa okuva mu primary 1 paka mu P7 era kaadi eno eggwako ng'omwana awezezza emyaka 18. Buli mwana alina okusoma. Omwana oyo agenda kusoma okutunga, okwokya ebyuma, okukola buli kimu, okusiiga ebifaananyi, okozesa microphone nyinga eno, kamera, kompyuta n'ebirala. Ne waggulu waabyo nno omwana oyo agenda mu nteekateeka ekyasinza okuba ekika ekya waggulu. So gwabadde agamba nti omwana nnemeredde nkoze nti okubeeyungako Rabonjate Foundation munyambe ku mwana. Omukisa guno twagala abaana 30 wasigaddewo ebifo 28 kasita biggwayo nga tuzingako ofeeyo nga letudda ku buweereza obulala obw'okuyimusa abaana n'emiti emito. So leka omukisa oguleme kuyitako twegatteko. Weewaawo omukulu embeera nungi sanyusa okulaba kale nange sanyusa obbalaba baaba ova idinda baidinda wafeeyo kamuli eyo abantu balamuseeko mu lusooka mwasibye mutya abatubona mwena kansubire muli bulungi ye muli weewaawo amanyi Ngobi Amza Ngobi Wansebe emboozi yo yanewunyisiza. Mama yafuuka entiisa. Tutandikire wano step mother wo watandika otya okuba naye? Kati mama nga jafuna accident Akuzaalira ddala? Anzaalira ddala. Mama bwafuna accident abeera ejjinja mu ddwaliro nga taata takyasobola kubeerawa eri mu ddwaliro ate abeere naffe. N'agamba kantwale wa mukyala wo omuto. Nansitula nantwala bwatuuka nandekayo ye nadda mu ddwaliro. Maama n'atandika embeera ssaawa ezaawo nnaku 3. Yawa step mother olugero luno lwonyumya olw'entiisa lwali mu nnaku 3 zokka? Mu nnaku 3 ze namalawo omukazi n'ajjayo emiseze naye sirabangako. Ngobi wali alina emyaka emeka? Alina emyaka 12. 12? Tugende mu maaso wakutuuse wa step mother? Antuuse wa step mother taata addayo mu ddwaliro. Mbeera olunaku olusooka kolakolako awo emirimu ng'egy'abaana bw'ogimanyi. Maliriza n'olwokubiri bwe ntyo. Olwokusatu ekiro mukazi n'atandika oyomba n'agamba singa mamaamu yafudde singa kati namuwonye. Wamusanga alina abaana? Namusanga alinawo omwana omu nga muwala. Kati yagamba singa mama waffe yafudde singa yamuwonye. Kati kyamuyisa bubi okuwulira nti maama kyali mu ddwaliro. Kyali mulamu. N'asitula ate obusungu nze bwe ntaamanya. Natandika okumpisa mu mbeera ey'okutulugunyizibwa. Tata aba taliiwo ewaka afumba emmere naye n'amala ogifumba amala okuwa omwana ogikuwa agaana agiyiwa naye nga bwe togiridde. Ali n'agamba tata waakoma mugambe nti walidde. Afumba emmere nesigala mu ntamu? Nesigalamu. N'agenda n'agiyiwa? N'akugamba tatawo bwakomawo mugambe nti walidde. Era nga taata olukomawo oba okimanyi singa mugamba kisaalidde enkya simanyi bwe ngenda kubeera. Nga sina muntu yenna yenna gwe nsubira kuvaawo kwanze naye muto bakulu bange tebaliwo bali eno mu Kampala. Kali nga sina muntu gwe nsubira kuvaawo taata wantadde ate ngende ewalala. Soka n'embeera awo naku olwo olwokusatu atandika emize n'ensooka n'ensirika
angambye togamba kitaawo n'ensirika kyavamu nagenda okulaba aleeta empale n'aziteeka awo pale zaabwe ez'abakazi ez'omunda nika zino empale ez'omunda aŋŋamba ng'obyo ogenda kwoza ezo empale ne mugamba maama sikkirizibwa kwoza ezo mpale kuba oli maama wange n'aŋŋamba owulidde kyenkugambye ogenda kwoza ezo empale nsooka ne neebuuza mu mutima kisooka ndi mwana wa bulenzi kuba singa nali wa buwala nalibadde nkola kinzooza naye tubadde ne maama nga maama ne waaba alwadde ewaka bannyinaffe be baali bamwoleza engoye namba togamba kitaawo zinjolezo ziteeke wali njoze zino empale tugamba kitaawo nekwata empale n'enzooza nika n'okunya n'enzikunya zaalinga mmeka zaali 5 ziddugala nga ziddugala zonna kati mmala ozooza waliwo abantu abatudde wabweru ne mugamba maama natya okuva nazo emmanju zireete nengena ne mugamba maama zino empale tugenda zaanika wanagamba agenda ozaanike wali kuwaya wabweru awo kuwaya wabweru nenva eri nenzija nenziteekawo kuwaya abantu bonna balaba kuwaya werako omukazi omu namugamba omwana ava okwozeza engoye yalina mukwano gwe n'olwokumugamba ekyo baayawukana kubanga mugamba mwana mulenzi yava okwoleza engoye namugaba oyo omwana we nambuuza gova ozooza ne mugamba maama mugambye akoze ki agaanye naŋŋamba nzooze ne bayomba nze nensituka nenyingira mu nju nga amanyizi amaze dde okuwunya kali ngenda ku kibooko eryakuba namu akuba oba mayizi oyomba oli n'agenda nze nalowooza zewuwe kati emiwunyo gijjidde nze taata n'akomawo taata bw'akomawo oli omukazi najja bw'ajja namugamba omwana ono mukyuse funawo omuteeka wano omugjewo nawe omanyi omusajja oba tomanyi kyekituuseewo yamubuuza omwana abadde ki nze bangana okuloopa omwana abadde ki nemugamba taata nsaba ontwale wa mukulu wange bamuyita Nesti abeera kati kuleekaanaawe omugamba ntwale wa mukulu wange n'aŋŋamba sooka ombulire ekibadde wano ŋŋamba taata singa nkikubuulira onzijawo kati kubanga nze embeera gye nali mpitamu nali njiraba naye nga baŋŋaana ogyogera kati bwe ŋŋamba bwe ntyo taata ngenda kujjawo twale gye bazaala maamawo maama kennyini ye mulwadde ali mu ddwaliro antwala wa jjajja engenda ewa jjajja mbeera eyo tekoleke wanagamba bwomugamba ngenda bwomubuuza nti bwenkigamba onjijawo kati kyekyaddako tetubuuka nnyo tugiri empola story bwe mugamba nti singa nkugamba ogenda kunzijawo kati wano ontwale ewa mukulu wange kuba nzije nali njagala ng'era gye mmanyidde n'aŋŋamba ngenda kutwala n'aŋŋamba naye nkyayogera nakatandika nemugamba maama oba toliiwo nze tampa mmere mmere esigala wagiyiwa n'aŋŋamba agiyiwa wane mutwalawo nga weeri etali ya lunaku lumu naye ng'emmere bwagifumba yagiyiwa kati ate taata bw'akomawo n'amuwa emmere agenda kulya tonotono oba obusigalira bw'otwalayo amasowaani
kabo ino okulya n'obeera taata bwalekawo taata bwaleseewo taata bwalaba emmere nangamba obadde olya ki nemunyonyola nemuga emmere gy'obadde olekako zaabadde agirya munyonyola nkulaba mulaga emmere ngamba ono omukazi bwati bwe yeeyisa oli omukazi ajja amugamba omwana amugjeewo tebamugamba kyabupale buno bunnika kyobupale nali ntidde okyogera nga mpulira kinswaza mu maaso ga taata nsooka nenkisirikira oli omukazi bwamugamba ajjawo omwana namugamba omwana yakoze eki omwana byaŋŋamba abindaze namugamba waliwo ekintu ekirala ye bw'aba takugambye waliwo obuzibu obuliwo namubuuza buzibu ki mukazi woyo oba toliiwo azitula engoye ze ez'omunda zaawo omwana oyo omwoleza nika obupale bw'omunda owabakyala tata nakwata kutama n'agamba mukolere ki kyekibuuzo kye yamubuuza tenaŋŋamba kansooke nkutwale wa jjajjaawo gira obeera eyo wano baali bamugamba bino ebintu maama teyaliiwo maama teyaliiwo yali atambuddemu atambudde bw'agenda ku dduuka olwo n'omukazi ajja nga mulabye akomyewo nze mala omulaga n'emmere gyeri yagenze ku dduuka gwera taata amazzi tumala omunnyonnyola agamba ngenda kujjawo nkutwale wa jjajjaawo kati maama akomawo tugenda teyatuulako olwo era n'emmere teyagiryawo taata agamba tugenda taata mukusimbula kazi we namubuuza omwana omutwalawo namugamba waliwo obuzibu obuliwo okunzijako omwana nga ye waabeerawo agezaako laga nti eri mbeera eriwo naye taata kasita avaawo ng'akyukirawo empologoma bamugamba onzijako omwana taata namugamba mwana ono mukulu wamwagala era gyemutwala naye nga nze taata yakiŋŋambye dda ntwala wa jjajja neŋŋamba tutambula tuvaawo netukwata muluka kuba jjajja wa mitaayi then ewaffe ensuube byonna biri ku Kamuli Road kati tugende wa jjajja tutuuka ndowooza sanga eri mbadde mu kubonaabona naye nfunyeeko bwererero ng'ate embeera eri ewa jjajja jjajja azaala maama azaala maama maama wona ali mu ddwaliro maama ali mu ddwaliro sijja gamba nti mbeera nti oba batuyisa bubi wabula embeera ngayo ewakaawo kyali kitya banna maama mulwadde basinga bali mu ddwaliro ewaka tuliwo baana bajjawo kiro tulaba jjajja yali yalagawo jjajja yagenze wa muwala we mu ddwaliro gyali kufunye ne baganda be bagendeyo ne basiibayo bakomawo kiro jjajja yasulirayo ddala yayitadde kati ndowooza simba wakati maama bwe yafuna accident yamuyise etya maama accident ya maama bali bagenda namukusaba baye balina overday kati nga basaba buli lwa 6 mwezi balonda olunaku nti tugenda kubeera mu kyaki yeeno kyaki nezesolonza nezigenda baba bavaayo eri ewa jjajja gye yali alaze kukima jjajja bagende nakabango bali mu takisi kati wayo omuluka yente nekuba takisi tuba tuli waka ndiwo ne muzeeyi yali alina mu maka geenu ewaka ewaffe
bamukubira essimu nze ndowooza byakusaaga nga omanyi omwana omuto mwana ndowooza byakusaaga bangamba maama afunye accident sakyetwaliranga kikulu omuntu gwadde omanyidde obeera naye ngenda okulaba olunaku olusooka kituufu takomyewo olunaku olwokubiri ndaba abantu beesomba ku kyalo bagenda mu ddwaliro paka ye kenyini we yaddira engulu n'abagamba muleetera omwana wange mulabeko nze ogendayo nengendayo naye mulabako awo nno nenzija ku kyokya bifo nga amaze omulaba yali mu mbeera ki yakadda ngulu ngamba yali mu mbeera ki wamulabirako namulabira yali bubi amagulu gamenyeka kuba mama yamala emyezi 6 nga tayimirira ali mu kifo kimu naye embeera ye teyeyagaza jjajja agenza okujanjaba maama basenga gye basiiba kati mu mwaka wano musigala wananga bameka si basenga bamaama baganda ba maama bagenda fetuliwe waka abaana bana mulina emyaka emeka alina emyaka 12 nga anzirako wa 8 n'abaana baaba n'abalala wale 6 kati zaaliwo omukulu n'ogenda nkima amazzi n'ogenda ndeete lumonde kuyiya kyetunaalya bali bakomawo kiro bakeera ne bavaawo naye nga ngenda nembireeta nenkola nenatuuka ekiseera muganda wange omwezi ogwokusatu maama gwamazeeyo pulira embeera nti kati evudde mu byokaluubiriza wabula enyiga n'ebyo bye mbadde ndabako emmere eweddewo musiri guweddewo ngenda okulaba bali bataata baaba n'abaana bajjawo abaana baabwe wajjajja omuku omu sijja nsigalawo nzekka kati nsigalawo zekka nembeerawo waliwo gano amayuuni gano simanyi mugayita mwe mu Luganda nga tulese bwayise obumanyi obukopa oba obutono obukopa andiozeeka bwe nalyanga obwo bwaliyo mu nnimiro nga gye buli kati nga nze ngenda nenzijjayo nenfumbako obwo nendya omwezi gumu tuyingidde ogwokuna tugenze mu gwokutaano ogwomukaaga sokoleke taata ono mu ddwaliro tulaba jjajja yalinga mu ddwaliro baganda ba maama bali mu ddwaliro taata ono mu ddwaliro yabangayo taata omusajja omulimu ogwogumanyi kunoonya akasente kajjanjaba mulwadde kuteeka ene wajjajja teyajja kulondola teyadda nyinza n'ogamba nti kuva paka kati ku ssaawa ya leero nkuza okutuuka no myaka 22 maze emyaka 10 taata simulaba taata simulaba sokoleke taata yakutwala ewaka weyantwala ewa jjajja emyaka 12 emyaka 22 jjajja waali mulamu taata akyadda sobi teyadda akyali mu kkubo akomawo okulaba teyadda maama nava mu ddwaliro netutandika okuyiriba ne maama mu kyalo totuddusa tugende wano otanza osibirira obukopa kuba mbadde neewuunya taata ono nga mmanyi nti oba yakubako ku nkyukira n'akoma alabe ku mwana taata teyadda kakati nsibirira obukopa obaawo ewaka ndiwo omu omwezi ogusembayo gw'omukaaga gwe basiibulirako maama mu ddwaliro nali mmanyi kati maama bamusiibula tugenda kuddayo ewaffe mu maka nga ne mu maka ge twalimu taata poloti yagitunda maama olwafuna accident taata poloti n'agitunda amaka n'agatunda ajjanjabe maama okujjanjaba maama
yamujjanjabanga n'okusinziira ku senze yatunda ne senze eddwaliro ze zaatwala sente zaali nnyingi nga ye yali asobola okufuna sente ezijjanjaba naye yatunda n'agenda weyamanya nti maama anaatera ovaayo mu ddwaliro weyatundira eri ettaka kuba yajjanga mujjanjaba omwezi ogwasooka ogwokubiri ogwokusatu ogwokuna ogwokutaano ogwomukaaga aba n'abasiibula n'atunda poloti maka n'agatunda maama ava mu ddwaliro bamuleeta ewa jjajja endowooza muzeeyi yajja kujja atulabeko muzeeyi teyajja yalinnyayo wadde ekigere ekimu maama abeera waafunamu ku maanyi tandika okungamba mwana tugende mwana wange tugende tuyiye naye nga si omuntu ayimirira nti oba atambule nga n'amagulu gakosebwa nnyo nnyo teyajja era okwawukana kwabwe accident yeyawula maama ne taata bulungi ne mububi yakoma mu bulungi obubi teyabuyingirira baali buzibumu yeyabaawula n'amaka gamukadde ne gagenderamu agamaama kuba olwedde ye taata kasaa zino babinyumiza taata yagula ttaka maama n'azimba kati n'agatunda maama akomawo abeerawo akomawo nejjajja ewaka abeerawo tandika okuyiiya obulamu nate mpolampola naye kale nabikolanga era tandise owuliramu ku ssanyu kuba kati mulabako katono tubeerawo kati maama yali alima bikajjo gwe gwali omulimu gwe nga ye bizinensi ye yalinayo ekimuli ky'ebikajjo byebiba ebito n'atunda ekimuli ekyo teyakirinda n'akula ku olwo n'agaana agula ettaka ng'abudde mu ddwaliro yava ejjinja n'abuka kamuli n'agenda buyende eyo ku mazzi eyo era n'essaawa zino gyali n'agula eyo ettaka yasooka n'agenda yeka n'abeerayo luvannyuma nankima n'agamba jangu tugende nengenda tubeerayo ne tukola naye ng'ekitundu ekipya tulina kulimira abantu okufuna akasente n'amabebi gaterera bulungi gatereramu naye era omuggo gwe yali agusigaza wano bw'ati n'akwata enkumbi mu yali alimira ku muggo maama ku muggo tugenda ne tulima limira abantu ne mupakasa ne mufunayo akasente mufuna esente ezibalabirira ewaka mpola mpola kati nze nzijja nkula tumazeeyo emyaka 5 ngamba maama njagala kudda ku ssomero maze emyaka 5 tosoma sisoma ena emyaka 17 olwo tano soma mugamba njagala kudda ku ssomero nate ensoma yaffe ey'erisi y'emu neyeeno wagiri myaka 12 nali mu P4 mugamba njagala kudda ku ssomero naye ngo okyogera naawe okimanyi nti obusobozi tewali jasi noyogera olabe mama nangamba mwana wange sigambi saagala sinza ayagala ogana okusoma nange sikyagala bwagazi naye olw'embeera gy'olaba embeera yo kyokusoma nenkiteeka ebbali nentandika okubeerawo nga ngamba ngenda akola ntya nolera bamu be nali nsoma nabo mpulirawo batuuse wala ngamba
nsi bweti bwe yanvaamu ensendese kuba buli lukya teruddawa ngamba Katonda wange wanvaamu keera ku nkumbi kulima maama omugota maama omugota ye gubeera wano bwe guti enkumbi yagikwata oba mulimo gwonna gwonna gwakola alina ogukozesa omukono ogwo n'okulima kuno yakozesanga omukono gumu okulima ensiku era nga alimako ez'abantu alimako akatono kalimye n'atuula omugamba maama enowodde ewaka nga ngenda nenfunamu bukyali bwangawo ne bagamba mujje munkuumeko waneeno ne banyambako bagamba kunkuma batukangamba enkumbi munkwatemu wano atulimalimamu awo akatonotono nga tunnyuka kikosimbe wakati wayogedde ku mukulu we maama ono yali alina gwe wekka oba yali alina okubantu abaana teyalina nzizekka naye embeera ng'embeera gye balimu si nnungi kuba n'abamu baatukanga ekiseera nga bakubiraye ekiganye maama kiganye n'abaako kyabakolera naye kati atuuse mu tayimu nga ye yeetaaga mukulu wange bo bali eno tali omu kwaliko omuwala oba omuwala oyamala n'afa eyali omukulu ne wasigalawo omulenzi n'abalala abawala babiri naye omuwala omukulu ye yali mukulu waffe omuwala yafa kati mbeera eyo mu kyalo ngezezzaako byengezezzaako olukyalumu nange ngamba oba ngende mu kibuga maama akyali ku miggo muggo yali aguvuddeko atambula naye ng'era tasobola kusitula amazzi nti agereetere waka talina kyasobola kwekolera ng'ali yekka ngamba ngende mu kibuga nkyebuuza sinaba kimugamba nensirika gw'omwaka ne guyita nende omwaka ogwokubiri kati kyansejja wabaayo mukulu waffe omulenzi mukazi gwe yali alina agenda ali mu kibuga eno abaana tasobola balabirira omukazi wa mukulu wo agenda tasobola labirira baana be alina kubatwalawa mukyala ate wa maama mukazi anobye abaleeta bw'abaleeta baana bali mu myaka 8 bali babiri omuwala yali 6 mulenzi 8 baleeta ewaka kati nendaba nga abaana bano basobola oleeta amazzi mbongo neŋŋamba kangende nange mu kibuga nkole bajja batugamba mujje tugende oyo omugaga yagala abaana mu restaurant kutunda caayi w'amata je tugende tukole sinakugambako maama abagamba akalimu kafunise tugamba akalimu kafunise mu restaurant naye ataddeko sente enkyaba baagala namba bano bagenda gogenda sigala nze maama yanganye sinakolanga nze nsirika maama saamugamba maama nangamba togenda ku mbeera eriyo boogiraba neŋŋamba bano bagenze era nsigale wano neŋŋamba kankole ki kaneetegeke sawa 11 muve waka nga maama tanaba nazuuka nga nze nsimbula nvaawo 11 najeema okuba saamugamba sigenda era nakkiriza ekyo yaŋŋamba ne maana enkola kyange kati tusimbula tuvaayo tujja tutuuka
sajja yali apangisa okuleekaana nga yatupangisiza akanyumba wansi eyo mu Kosovo. Tutuuka atuleeta mu nju atugamba wano weewaka mugenda obeera ng'osula. Teyatugamba mugenda okuva nga mugenda okola, mugenda sula wano. Nga nange ndabamu obufulasika awo mulimu binika n'obusero bikopo sukaali biki n'ekisubi yabireeta ddala n'abiteeka omwo. Ndabamu kisubi mujaja byonna weebiri nga weebiri awo. Saabifaako nnyo ne ŋŋamba byaka tugenda bikozesa eri ku mulimu. Atuuka atuwa omutwalo mugende mufune ki ekyokulya. nze ngenda kudda nkya. Muli bameka? Twali basatu. Kati atuwa omutwalo ogwo tugende tufune ebyokulya yagenda. Twala ne tugulyako olwo tumanya agenda akola ki Tudda enkya. Teyadda. agula ntogotogo buli omu ya 3. Omugagga teyadda enkeera. Tubeerawo tulinda tukasaa 12 ne tunywa amazzi. Tetumulaba lunaku olusooka tazze. Ganga tumulindeko enkya. Njala ekuluma ne weebaka. Bwe weebaka n'ozuuka ku makya era teyazze. Ne munywa amazzi. Kati olwokusatu munnaffe omu akuba ewaabwe essimu agamba munsindikire transport njagala kudda. Yatuleeta yatusuulawo. Njala etutta tumaze ennaku nnyingi tetulya. Abeewaabwe nga bamuteerako ssente. Oyo omu ng'agenda tusigaddewo babiri. Sigalawo ababiri nga tugamba katumulinde mutulabe. Munywa mazzi. Tuli ku mazzi ge tunywa. Teri yadde ogamba kuba wali tuli bapya banaiba tetubamanyi nti obona amusaba emmere twakajjawo mu kitundu. Tubeeramu ababiri ne tulowooza omugagga agenda kujja ekiro. Teyajja. Tuyingira olunaku olwokuna. Mazzi mu kidomola go tegaggwamu. Nywako ekikopo kimu kimuli kanaku. Kimu. Tubeerawo. Munange naye akuba essimu mukyala abagamba eno gagga yatutwala. Yatusuula. Tetulya. Tumaze ennaku nnyingi tuli muno mu nju. Tetulina we tumanyi kuba yatujja mu Sakala n'atuleeta. Tetulina wantu wonna we tumanyi nti batugenda atambulirako wano oba tulagewa. Mubeera mu nju okufuluma awo. Agenda mu kigo okufuka mala oyingire. Naye ne bamusindikira ssente ez'okudda Sakala. Nadda mu kyalo. Abo ababiri be babadde n'amasimu ge so owuliziganyizaako n'abo mu kyalo. Bo bagenze nsigaddewo nzekka. Sirina ssimu naye namba y'ewaka eya maama njirinawo kapapula. Najja nayo. Sigalawo zekka. Mbeerawo ninda munanga agenze. Ndabo bwezibye tuuka mu ssaawa 2, 3, 4, 5 olunaku olwokutaano. Simulaba neŋŋamba kaneebake bw'anajja ajjako nkona era saggalawo satekako kinyolo nazaawo buzza luggi. Nenduleka nga manyi wanaakonkola naye n'aba mutula agenda kusika ayingire. Teyajja. Nzuukuka. Ndaba we naagaddewo wali loodi tazze. Ssaawa zirimu ezo 5 za kiro. Suubi emaze okuggwayo nti kati siwakola. Naye banaiba bo beebuuza bali ababiri bagenda. Oli yagenze n'ono akedde ku makya emisana agenze ono asigaddewo yekka. Naiba ajjaako nkona
Kakonkona mbuuzi obeera wa mubuulira olobi mugamba fuluma akubira landiroodi essimu kuba landiroodi yali abeera nankulabye namugamba wano waliwo abaana babaleeta naye bano abala bagenze ono yabaleeta yakupangisaako enju ayagala kutira wano baana babendi biki landiroodi yakubira omuloodi essimu kugamba abaana bewaleeta namugamba siriyo mu kibuga banziba poloti yange Mityana era ndi mu kooti mbadde mu byakwoza naye nkomyewo leero ngenda agendayo sawa 7 ajja ezekiro atuuka awo baneibanze bamaze dde okunkolako bampadde obuugi nywako ku buugi ajja abeetondera agamba nga wabadde n'emisango n'agamba naye tugenda atandika akola ki kola n'agamba akubiddeko abeewammwe nembaga nzisiina ssimu banno bagenze tebabagambye nemunywa nemugamba abaana tubadde ba mikwano twali tusomerawo naye ate ebyalo si kyekimu twalinga tuva mu distance amasomero g'omu byalo osobola okubeera wano ng'eddaala liri ku lubiri wano ne ku lubiri bwe watyo kati ngaawo bwe twesinkana ku ssomero nagamba balina ku namba yewa mukonzi teri agirina yensubira yafuna mulendoza nagamba mumbubazeeyo naye kasita ono abeewabe tebagenda tegeera kyekibaddewo ngamba tugenda atandika akola ki ninda restaurant gye baŋŋamba emitwalo 10 ntandika okola aŋŋamba flasika ezo ziraba nti amanda gali awo kisubi kiikyo dalasini gugu sukaali n'obusero n'ebikopo n'atuula n'aŋŋamba caayi ogenda mufumbiranga wano caayi mukalu yanzijeri singa namanya caayi mukalu saalizi naye yanzijeri nga ngambye tujja mu restaurant kutunda caayi mata amata ago gakusasaamu ntuka omusajja angamba omusajja angamba ogenda atambuzanga caayi konze caayi empoya namulinga ntidde nasoka nangumya nagamba kakati olaba yalina enjogeraye nga bw'aba ayogera omuwuliriza kakati olaba si buli kintu nti batandikira walungi era omuntu olina okugumiikiriza osobola otuuka ku ekyo kyoyagala ako naye kugumiikiriza caayi mukalu ono namugumiikiriza ntya nagamba kati gwe gye kigezaako olabe kino kibuga abantu baba baagala caayi ngamba ngamba kangezeeko kwa nange nalabira muno naye ng'ate nange kati mulimaze okugyamu ekintu kiri alemerako yamalako bali banange bagenze nsigadde nzeeka ne ngamba kati obulamu bwange nali mbuwaddeyo naye kangezeeko ndabe sooka nfumba caayi kawungeezi muyisaayisaamu eyo mu ggeto wansi eyo kuba wali tosobola tundi eno ku maini nga kesisi weekusanga bamugenda kwegoba kati nakkirira eyo wansi eyo gye nakwata nengenda nensalamu n'omwala nga nze mmanyi ntambula butambuzi simanyi nti oba ogenda obuze ku gundi nti sirina kyemmanyi just nkute flasika zange n'ensero mulimu sukaali biki ntambula nengenda saatundayo yadde n'ekikopo eki ate yaŋŋamba senze oba otunze zogenda okulyangako ye yaddayo sandade n'ekikopo eki nenkomawo nga naye
Katonda wange kikino nali manyi nti nvudde mu kyalo nga mponye bintu by'okubonaabona ngera ekindeese kukola nsobola osanyusaako abazadde bange nange naye kyannuma omukadde akondabira ddala nga obulamu bukomye magezi geesibye ye agenze sirina simu kwengenda mukubira simanyi nakumanya oba anadda oba anaakola ki just nga ndiwo sirise nga ngenda akola ntya nensirika kyenakola nentabula kyayi nenywa kyayi kwoyo mwennyini ngamba jakigezaako enkya osanga leero ngenze kiro kaninde ku makya enkeera ngende enkole nanywako kyayi kikopo oba kyali kimu neneebaka makya nenkeera kyayi oyo ago amazzi tetwagatekangamu sukaali nga tukamuteekeramu wali ngaogenda muwa muntu nga bwe yaŋŋamba kuba naye situndanga konzi kati enkeera bukya nziramu teekako amanda ku sigiri maize okuma esigiri nzijjamu amazzi ago mu fulasika kuba naye ngataddeko ekisubi gaba gafudde nengayuwa ngamba kangende ku makya akeera ku makya nensaba nanya Katonda wange leero kuno nsaba nyamba ngende nkoleera nfune nengenda nga ndi mukumu nnyo manyi ngenda akola nengenda saatundayo yadde n'ekikopo ekimu natambula saatundayo yadde n'ekikopo ekimu naye nkomawo nenywa kyayi wange emisana kyemisana era nanywawo kyayi ku makya nalowooza kuli ngenze kiro kuba nagenda kawungeezi nentandika otambula nengenda masajja naye simanyi naye kati olwalwayo nemanya nti kati nebayitawo masajja ano bayitawo batya nayambuka okwo ku masajja nenyambuka bwambusi tuka ekiseera kati eno genda gasimanyiyo kanzira emabega kati enkeera nvaayo mukola situnze yadde n'ekikopo ekimu nzira ewaka tuuka ewaka balino bandaba baneiba naye rabo baali baseka bandaba nga ngenda baseka nkomawo we baseka mala okugulawo nyingira munda nyingiza kyayi wange tabula kyayi nywayo era ekikopo ziramu neebaka natunzeeko ekiro nakakola olwo emirundi ebiri nagenze kawungeezi okola naye saatunzeeko nkomyewo ku makya nengenda mu field era sirina kyenkozeeyo yadde n'ekikulu yayaŋŋamba okoma ku ssaawa 4 kyayokera ku ssaawa 11 olina okuba omufumba ssaawa 12 notandika otambula ssaawa 4 nodda ewaka ssaawa 9 olina okuba ofumba kyayi ssaawa 10 oba weetegeka kunaabako okola ki kati 11 notandika okutambula paka era 4 za kiro nokomawo emisana nywa kyayi wange nga neebakamu nekuno nasooka neŋŋamba ddala era nzireyo nkole ntya magezi ne ganeesiba neŋŋamba era nzireyo oba noonyeeko muno omuntu gwe nsobola okusaba essimu nkubire ab'ewaka kuba nanjagala nkubire maama mpe namba ya mukulu wange at least nveeyo eri nzije mbeereku wano
neŋŋamba ngende noonya omuntu kati neerabira nti ensawo nzisajja na nsawo mu kibuga naye ya munnange gye nali nateekamu ebintu kati engatto nga naziteeka mu kaveera ka green mu kujja enamba nagiteeka mu nsawo eya maama so nze bulijjo ndiwo manya namba ya maama weeri eri awo naye nga sijjukirawo eri naye nga ndi mugumu nkimanyi njirira namba kati kanoonye namba ntakula mu ngoye nga mweri takula mu ngoye nga enamba njiraba namba kati nno byonoonese namba ya maama ebuze mugagga siina namba ye wabula bano banaiba bano kyokka ndowooza abaana ababiri nkoze nti okwatagana nabo naye nga zikyembala tisinsobola okuba nga mbafunako ekyokulya bweninda oli ajje nga nange maze owanika ngamba kiganye nenda ajja mpe sente nzire ewaka bwajja yajja n'omwana omulala naye nga nze amagezi gangamba sookwatagane na bano wano osooka ofune nga ekyokulaba nensitwako omukazi baali babiri olaba bamuyita mumulala mama Viki nsaba mama Viki nze gwe neekwanya namufuula kyali wange ngenda nemusitulira amazzi yandaga katapu wekaali nemwoleza ebintu aba afumbira kuwaayo ku mmere manya kati wano ekyokulya ntandise okifatamu mpola naye ono omulala bamuleese eyatuuka namubuuza ebigambi nemugamba olina essimu agamba sina essimu mugamba ate namba zewamu naba baziwadde oyo mwenyini bosi waffe yazina nemanya kati naye omugugu ogwokubiri guze nemanya omugugu ogwokubiri guze nkyanoonya kyakulya nze nteze wali badde manyi kati wali eri kamera akavaawo nze kajja kuba kankuuma nfunye owokubiri kale nange nfunye owokulabirira yaleeta omwana abe ndi ng'omwana muto yaleeta myaka 8 kubalibe naleka mu kyalo ngwaze azze naye amuleesa atunde kyayi naye kati nkyali mukola mukuyiya kyakulya ate nange nfunye owokulabirira mala obuuza omwana ngamba baziwadde bosi nengamba bannange kati wano nemugamba akuwadde ku ssente ati angambye tugende tukole naawe ekiro tugenda agulako ezo ssente ebyokulya akasijja mumala mumaanyi tufumbe mulagiriza engeri gyagenda okugendamu naye nga nange sikiriza atambula naye kuba sagala agambuze yamutambuziza etali bakasitoma kyenakola ngamba kati ono bwe yambuka kubanga nkimanyi mwana muto wakwata eri wansi ku mwala agenda kubula emugamba gwe yambuka ng'odda ku maini ayambuka yatambulayo dakika 6 nadda ewaka namusanga ku mulyango ali okwatudde bwati nemubuuza wakakoma wazeraze dda nakomyeyo kyayaweddemu asiitunze yadde n'ekimu kati namwe mwatambulanga mutya era nga temubuuza abantu mutambula muyitamu kkubo ekyo kinakikola ennaku 2 ezasooka ku luno olwaddayo nze nali maze okitegeera neŋŋamba njagenda nga mbuuza era ng'ogenda obuuza oba mubanigeyo wansi nabatuuka ngamu nemba munanywa kacaayi bo nga beesekera mobile caayi ono okolerawo ofumbira wakonze waka caayi
mufumba nakutuulako tuuka ekiseera kati ono omwana enkeera enywedde caayi eri akamere bakampadde nenkaleeta naye kati kembadde ndya nensulirira tugenda kalya babiri kafuse ka babiri kyenkola amugamba manyi kyetugenda okola ngenda akufunira ewantu nga tumaliriza wano okola osobola ogendayo n'omwoleza ku bintu naye njagala nfune wemuteeka bano nze kyali wange ono mama Viki mama Rahuma ali kuli naye njagala yekwate mama Rahuma yabeere nga ali eri emmere nze ndi eno mala omusomero omuzanyi naye nga bo tabamanyi mannya kumakya afuluma awulira bampita kusomba mazzi ye afuluma akuba kateni ava yagamba mama Rahuma yaani ku bano gwe mba nsombera amazzi ate bye twateeseeza alanyise kunkunani emugaa genda oleetera oli mulaga mama Viki nze gwe nali ndeetera genda muleetera amazzi namuleetera amazzi namuwa emmere amuwa emmere netulya tunywa caayi netwebaka naye ngaemmere ndyayo ekibuga ogimanya ate nga ffe aye tetulya nga bakuyita kweriisaliisaako kwekibuga fe twali tulya mukyalo nga twamanyiire okulya emmere batenajjanga olidde ku ffene mapaapaali biki oba amaze dde okukuta kale noteekako n'emmere ey'ewaka nekayo nibali ku mmere olinga omuntu gwe bava okulongoosa wabaadde akamere kalinga ka muntu gwe bava alongoosa mugenda akagabana ate babiri kyenakola neŋŋamba ono omuto genda sooka osigale wano nzije mwesumuzo nensigaza ekyange nemugamba beera ano oba oyagala kufuluma fuluma naye tofuluma kageeti kano tuula muno munda obeere wabweru okowa nga oyingira mu nju weebaka nemugamba caayi mwali njala wawulira nga ekususeeko tabula ku caayi onywako ye nga amulekaawo tali saawa nga 11 kolo nagaana ofumba caayi owekawungeezi nenga kijja mufumba tambulamu nveeyo kuleekaana eyo waggulu katale nempita ku sheero olwoba olamanyi kizimbe ekiri awo kiriko sa n'ofiisi za woota then kino kyambuka ku luwafu then kino ekyawano bali mu kizimba nsanga bagendayo wankokoto wansi mwana nampita naŋŋamba jangu wano otuyambeko tugenda kuwa mutwalo gumu kitundu neŋŋamba kukola kyati genda kusenanga wali mayinja nga ogayiwa wano mukyuma konze ngenda tusena teekamu twakolera oba saawa yali saawa emu twatandika saawa za 11 12 nga amaliriza nzize newaka n'ogumu ekitundu wabula bo babasasula nnyingi lwakuba banonda bbala size bampaako gumu kitundu nzirayo ngamba omwana maana veeyo nfunye akalima eyo kenva okolako ampayo gumu ekitundu nemugamba kwatayo 2,000 ogwa ekikomando kya 1,000 ojje tunywereko caayi kyetugenda okulya nemuwa 2 muwe 2 ye naagenda n'agula ebyokulya n'akomawo olisi we yaddira nga tuli mu kulya sigaza omutwalo gumu 3 ngulese naawo bwentyo wansi ku ttayiro ng'abuuza
mwatandise okola konze ku makya twakoze saagala amanye nti ezo nzijje mu kupoota ate yazirabyeko abadde akimanyi tetulina ssente agamba bwenaku ogenda kunfunira nga esiringi 7 yansaba 7 nga maze ogula sukaali maze ogula amanda kisubi byonna maze obigula naye musooke mufunire nga esiringi 7 z'omu n'agamba n'omwana n'agamba okoze otya leero bikutambulidde bitwana namugamba situnzeyo yadde n'ekimu kati nsuubira olaba n'omwana ye alina omuzannyo n'atandika okwevumyavumyawo omwana muto alina omuzannyo mu bizinesi biki nenga nange avuma oli ye tamanyi kyama kiri wakati wange n'oli ne sente zaalabako zavudde mu kupoota so si mu kyayi kyokka yaŋŋamba ngakumpanga esiringi 7 buli lunaku yaba amaze okiraba nti bizinesi ekoledde lwaki nga nensooka neroza ngamugambe ki mugambe ki magezi neganeesiba kati nemugamba tujja kulaba tujja kulaba nga nze ntandise olwo ofunamu gundi ngamba bwe ngenda eri nenkola ne bampa ogumu ekitundu ngenze mu kupoota nenzijjako 7 tusigazaawo meka zitumala okulya nja kugenda nga mpoote gye musasuleko 7 bamusasula 7 esigalawo naffe tufune esokulya agamba ngamba omuto gwe abazze wano gambe ngenze kukola nentandika okera ku makyanga kyayi ngenda naye nentuka ku saiti nemussa wansi nenyambala ebigoye byange binali mpooteramu tandika okupoota paka saa 11 nenzira ewaka nenzitulako sente nemuwa nga nziteekawo atuuka ekiseera ayongeza sente alaba wiiki eweze 7 nkateekawo ye buli lwajja alaba amanda weegali ekisubi we kiri ne sukaali aba alowooza naguza ebipya kati ajja ngamba nyumba eno bajongeza sente nemugamba kati ogenda atandika okuleetayo mutwalo buli kanaku wali 7 nakakkiriza nga amanyi wemba nkoze so osigazaako ezitulabirira kati ayagala mutwalo ku mutwalo waba asigadde 15 tuba tulina olyako ekyemisana kuba ku mulimu bali tebatuwa mmere olina kulya ku biiruyo mulya olyako olina okutuma omwana ajje bamuwa ebyokulya osasule nakikola enaku bazaali 2 ngamba naye wano emagaye nti sirina kyeneeyongerako ngamba nkole ntya kana tuula nempoera nenaku ngenkwatamu najja akola ya sente zenkoze ziwereze maama kale ate sente zenkola nziwa mugagga ate nga sizijje mu mulimu ogwo gwe yampa nzeyo olwajja yalaba mutwalo ngutaddewo enaku 2 kyakola nga aleeta abaana abalala alese n'ebintu ebirala gamba oyo agenda abalagiriza bwe bakola agamba balagiriza bwe bakola bafumba batya kyayi kasitoma oyo bakwata batya ba kasitoma ngamba kaliizi bajje tukole tukera ku makya nemufumba nemala oba muwa buli omu nemugamba kasitoma ogera naye bwoti ne bwoti
naizo omugamba nze nengenda nange wange nagendanga naye nengenda ku site nenzisa gundi kali nga muri bameka twali tuliwo abaana babiri nayongerako ababiri tuzemu tufuse bana yo mukulu ze mukulu bali bayine emyaka naye nabano baali bakulu ono gwe yanzize gwe yaleetanga ndiwozeka yalimu omuto kati nga nabano era emyaka twegoba kati abaleeta agamba tugende tukole nzinange nga nfumba kyayi nze ngenda ku site nga njeka wali flasika omwana ye namugamba toyogere ekyokola okimanyi mugamba genda wali walushadi bakuwaka komando kalwasa ojje wakota bule kyayonyo kusirika ebyagundi nze bindekere nkikola beyaleese abeerawo olunaku olusooka bamugamba tebakoze yadde n'ekikumi ajja bagamba kakati omuntu olina okugumiikirizaamu si buli kintu nti wokyagalira wekijjira naye nga ye takimanyi nti naziri zaalaba ziva walala ekyo yali takimanyi abagamba mugumiikirizeko nze nzija amugamba kama wange byaddala olaba mulimo gwe wandeetako gwe baŋŋamba si gwe wampa ge mazima mugana nze nava mu kyalo nga manyi zeekola mu restaurant natuuka eno ngambye kutembeeya kyayi n'agamba sigamba mu guno gwe mulimu gw'ogenda obeeramu just wano nakuteekawo oyige era wano kasita okolawo omwaka mulamba nga nkukolera edduuka akati kitegeeza mba nzira mu dduuka nga kansooka empoote bwe nadda mu dduuka kuba yaŋŋamba omusaala gwo ngenda guterekera omwaka mulamba ngukuwa kale ne mbalamu ng'omwaka guggwako nange okudda mu kyalo nga nina mwaka kadde ako kadde kalamba funyeeko n'essimu nange ennene nanze bye bibalo byange namba kana akakadde kajja kubaako kyekakola mu kyalo kati funeko essimu nange nzeeyo mu kyalo mbajooge neegumya mpoota banga ligenderera mpoota akusasula mwezi sera tansasula aŋŋamba sente tugenda kukola ki tugenda kukolera dduuka nze nkola naye bannange nze alaba ezanga aziraba bano nabo baluddewo talaba ku ssente ekyavaamu nga baba musibula bagamba tugenda omulimu gwe batugamba okola si gwe watuwa bo nga bagenda nono omwana naye abeewaabe bamusaba ku kasente omwana akola naye tebalaba ku ssente yo bo tebamanyi nakiri ku mwana tebamanyi kiri ku mwana bamusaba omwana bamugamba omwana tomusasula mutuule tuddiza omwana waffe ng'omwana ye bamuzaayo nsigalawo era zekka banga ligenderedde nyingidde emyezi gigi 5 ngenda kiwayawaya nino kiteekawo ntwayiza omwaka nengukuba wali kupoota kizimbe olowooza nga tekiggwa kizimbe kiggwa olwo ngenda akola ki kyayi bulijjo omulimba nti gwe nzijjamu ssente naye ng'amazima gali nti si mwe nzijja ssente yalaba ebbanga lituuse nga ssente z'omutwala agufuna n'akoma n'okujja eno gye mbeera nandekera enamba y'essimu n'agamba ssente ziteekenga kuno ekizimbe kiggwa omulimu guweddeyo wabadde wava ssente naate okuddayo mu kyayi omukakasa ngenda mu kyayi esooka nalaba ennaku 2 sisaako ssente natambula najja nangamba lwaki tosaako ssente ne mugamba ennaku zino ebintu bibi ssente zibuze agamba zibuze nti kati oyagala nkolere ki
nga mukama wange tukyuseemu ku mulimu. Nagamba gumiikiriza bijja tereera kyoga bulijjo emabega awo yanzaayo ku story nga tutandiika naa mukusooka ojjukira bwe byali nti twakolanga sente oziraba tatuuka esaala n'otandika ofuna sente. Nawulira ekizibu mu mutima neŋŋamba natuuka esaala netandika ozifuna. Nemugamba nali mbadde nzifuna naye kati biganye. N'agenda nampaamu ennaku 2 n'akomawo. Ngera tomuteerako? Simuteerako sente. Kwe kujja n'agamba eno kirabika tewali sente katukyuseemu. Tudde katuba stage atuleeta andeeta tusenguka eri tudda katuba wenina otandikira okolera. Yapangisa era gundi nyumba entekamu ebintu byange entandika otunda. Naye kati nga ate eno sisobola kubeerayo kuba teri bakyali bange. Katuba gyantadde nga nnaate kutambula nzireyo eri bakyali bange nga nongenda nga agenza okola anoonya kalimu we naafuna ewalala akalimu ak'okupoota nzeemu nkole nga bwe mbadde nkola. Kalimu ne kabula.